po jako akawuwo. Sega wa John wa myaka 65 omutuuze w'Ennabweru mu munisipali y'e Nansana ono embeera mwali yennyamiza ng'oggyeko eky'emyaka nti gimuwubidde akatambaala aliko obulemu wabula nga kati ekisinga okumunyiga be baana ababiri mu kyalo we be yakamusuulira nga kati okubalabira kifuuse ekizibu ky'amaanyi gy'ali. Mukama wabeera mu mpeeredde asobola okufa awo wonna bendeze nga tebafudde. Omwana omwe yakamusuulirwa wa myaka 4 so nga n'omukulu yamumusuulira wa myezi nga kino kitanudde abakulembeze ku kitundu kino okuwanjagira abazirakisa wamu n'ebitongole ebirabirira abaana okudduukirira musajja mukulu ono. Nkubira omulanga ku bantu nga amafiina abasajja bagali mu Kampala omwo abakyala bannakazadde bonna alina omutima omuzadde ne gavumenti bajje bakwasise ku mukyalo ono n'omwami. Ssentebe w'ekyalo kino Jackson Majega annyonnyodde engeri omutuuze we gy'abonaabonamu n'abaana ng'omukazi n'omwana ow'ennaku yamuleka amwokeza ebizigo by'enviiri. Omusajja taata w'abaana talina busobozi olabirira abaana abo, takola mulimu gwe gwakonda bucupa mu makubo nafunamu ekyokulya talina busobozi wadde agula kanappi wadde agoye ku mwana. Kansala w'ekitundu kino Sali Isaac Keith asabye abantu okukomya okuzaala abaana be batasobola kuyabirira kyagambye kibonyaabonya abaana era ng'onaakiikidde munisipali y'e Nansana ensingo obutaba na mutima guyamba abantu nga bano. Temukuzaala baana kubanga tuzaala abaana basigala nga babonaabona tewali gwe tuzaalira abaana wabula abaana tuzaalira kulaba nga abaana babeerawo kubeera mu bulamu obweyagaza. Nansana Municipal Council era omuntu abeera awo ntuno yo Nansana egenda kubajjamu misolo ekyo kyenkakasa misolo bajja kubibajjamu naye bino ebyokuyamba bino okuza mu community tosuubira nti walawo agenda okuyamba era ze yes ebintu abantu bakoze bingi nnyo okulaba nga bajja okwekubira omulambo kanso naye kanso omulimu gwegezeza okuyamba abaana. Mu ngeri y'emu Natukunda Rita atubidde n'omwana ow'emyaka 4 gw'atamanyi gye yava ng'ono yeeyita Vokeya tamanyi bazadde be ng'ono ategeezezza nti n'okuddukira ku poliisi kyongedde kumukaluubiriza mbeera olwa poliisi okumukako okusigala n'omwana ono. Bakukubye nangamba tebankubye naye nnoonya waka ne mugamba ewammwe luddawa nangamba simanyiiyo ne mugandagirira nangamba ku luzzi nemgaa kuluzirwawa kazolugoba nangamba kutimanyiyo nemgaa kuluzolwa wali wammanga nangamba kutirumanyi nemugamba kati mama oyani mama layani. Ate Nakibule Margaret nebba Isaac Nuwagaba batuuze b'Ekigoma mu disitulikiti ewa Kiso basula batunula oluvannyuma lwa mutabani waabwe Tumusiime Dickson ow'emyaka 10 okubula ng'ava okusoma ng'okuva sabbiiti ewedde bamunoonya naye nga takubikako kimunye. Ekubalo yabuze tetugenda ku poliisi netulikootinga netumulanga wano muliwamu tukusiibye tumira just ekimumanyiko gamba tayagala nnyo okusoma okakabukaka omwana ogamba genda kusoma naye si byaliko. Tugambe wabbanga ki myaka 12. Abatuuze ku kitundu kino bagamba nti beeraliikirivu nti osanga kibba baana azzeemu okubiguka nga n'abaabwe akadde konna bali mu lugendo lwa kubbibwa we basinzidde okusaba gavumenti ko ne bannabyakwerinda okubadduukirira. Basobole abamulabyeko naawe amukozesa okusaba teweeteekako mugugu mwana afunirawo ekizibu n'obuvunanyizibwa. Ekintu ky'abaana okuwola mu ggwanga lino kisusse. Tulaba TV enkya n'eggulo ng'abaana babula. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Sabuyambi yenna amulabyeko.